and heart-related problems. Soyaka, live your life. Samona endabikayo kyekitiibwa kyo. So many sources of information. How do you find the depth that will enrich you? Now, one newspaper stands out of the crowd. The Observer, taking you deeper. Get a copy today at 1,500 shillings. Infuse style into every element of your home and office. Fancy Furniture. Experience unique designs of furniture. Beautiful, elegant, magnificent, exotic and adorable. Transition into a luxury that flaunts a classic twist. Come and experience the best from a range of our new arrivals. Fancy Furniture, located at Spear House, Plot 22, Ginger Road. You can be scared of being heard or dare to raise your voice. You can look for approvals or find them inside you. You can feel confined or keep pushing new boundaries. You can escape every day or find your path every time. Omuganda Buganda zaalibwa nayo musaayi bwatyo n'akula nayo ku mutima. Kyekyo lwaki Omuganda ne Buganda tobaawula wadde nga Buganda yali ng'ate ffe tetunnaba. N'olw'ensonga eyo yagala nnyo eggwanga ly'oli enyumirizeemu, yagala nnyo kabakawo, yagala nnyo ensi yo Buganda. Tujjumbire nnyo ebyo byonna ebikolebwa okulabanga ekitiibwa kya Buganda n'ettutumu biddawo. Tusondere ddala ssente okulabanga amasiro gonna gaddaabirizibwa. Tuli wamu ne bannaffe aba Samona kw'ossa Sesako. Samona batukolera ebizigo ebya Samona Herbal Jelly, Samona Skin Care, wamu ne batukolera ne glycerin, batukolera powder, batukolera ebintu bingi. N'olw'ensonga ebirowooza ku kintu ekirongoosa olususu bw'otyo tunuulira ebintu ebikolebwa bannaffe aba Samona. Ate bwe tulowooza ku kyokulya lowooza ku bannaffe aba Sesako. Batukolera emigaati, batukolera obumpwankimpwanki, batukolera ennyama okuva mu kibala ekya soya, ate era ne batukolera n'amata okuva mu kibala ekya soya. Gw'asanga obuzibu mu kulya ennyama, asanga obuzibu mu kunywa amata, weeyune ebintu ebikolebwa mu bannaffe aba Sesako. Nkujjukiza nti omuwanguzi w'ebbanguliro ajja kwewangulira emmotoka kapyata. N'olw'ensonga eyo, kuba n'obe mulabe tuli nabo omuwanguzi ajja kubuukawo na mmotoka. Tugenda mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Mu kitundu kino mwe muli Magga. N'olw'ensonga eyo bw'owulira munno ng'alemereddwa oli wa ddembe okumulonda. Bwetyo katugende mu kitundu kyaffe ekyokubiri ne Kafeero Mukasa. Neyanziza nnyo neyanzeege omukulu Ddamba Andrew, era amannya nga bwe googedde yenze kennyini ateredde wano mu bbanguliro olunaku olwaleero. Naye neera sirema kwebaza gwe buli omu ng'omanyi nti wakutte ekkubo
n'ogenda e Kasubi n'otwala ettaffaali okuzzaawo amasiro ga Buganda. Gwe nno tukwebaza nnyo, weebale nnyo, weebali eddala. Ate nga n'oyo era yakutte ekkubo n'agenda mu kivulo ekyakadongo kamu ne Buganda, naawe wakoze kya ttendo era weebale nnyo. Mu kiseera kino ekitereke kyammwe kiri wano, ndaba Kiggundu ali wano antunulyaga nti gozze nno ku ebyo naye ku biibyo londako akangungu nga tugendera awo. Kale neeyanziza tokozesa kali akakoze dda, tugende mu maaso. Ntandikidde wa Kiggundu. Ekisooka gwe kyoyagadde njagala ompulirize bulungi. Ono agambye bw'ati nti saali wa kugenda okutwala ettoffaali, naye bwe nalaba abagenda nange ne mpulira ng'ekyamulwanya muli kinkutte. Kiki ekyamukwata? Sebo kinyegenyege. Kinyegenyege obubonero 5 gendera ddala nabwo, ate n'engenda erudda eri. Ekibuuzo 3 sebo. Ekibuuzo namba 3 njagala ompulirize bulungi ku kibuuzo namba 3. Oyo gw'olabyawo, owulira? Oyo gw'olabyawo abadde atudde awo yatukwatira ogwa Walusimbi, aba agamba ki? Sebo sikitegedde bulungi banzi. Oyo gw'olabye atudde awo yatukwatira ogwa Walusimbi. Omubala ahene sirabayo magga. Ogwo nno mbadde njogera ku mumuli ogwa Katikkiro Walusimbi, gwe mbadde nkwagaza nkomyewo erudde eno. Taata nsanyusa. Mpe ekyokuna sebo. Oyagala kyakuna, njagala owulirize bulungi. Bano akabbiro kaabwe kategeeza nti tebaweebwa oba tebakwasibwa kabbo kataliimu kantu. Akabbiro ako kabbiro ki? Bano akabbiro kaabwe kategeeza nti tewaweebwa, okiwulira? Nkiwulira sebo. Nti tebaweebwa kabbo kataliimu kantu oba kintu. Sebo. Kabbo kasa. Kabbo kasa. Sebo. Kabbiro kaabaki? Naye kituufu wakifunye dda kubanga nabuzza kabbo kasa kyo okyanukudde, ate n'engenda erudda eri. Ekibuuzo 6 sebo. Ekibuuzo namba 6 sebo. Enjogera egamba nti amutudde ku nfeete ekozesebwa ddi era enfeete yeruwa? Enfeete kye kitundu kino eky'ebibegabega bino. Otyo kaakati omuntu bw'oba omuwangudde oba abadde mulabe obeera omutudde ku nfeete. ayine sirabayo magga. Tugikozesa nga waliwo obuwanguzi naye ng'enfeete yeeno. Sebo magga. Magga mu Kiggundu. Enfeete kyo kitundu ekyo bibegabega ng'olekera ensingo. N'enfeete etera kuba mu buwanguzi mu kigu. Obubonero bubiri oli we yasikattiridde kubanga obuwanguzi obwo tubukozeseza mu kigu. N'enkomawo ewuwo. Taata mpe ekyomusanvu. Oyagala kya musanvu. Taata si. Kati nno bw'oba ng'oyagala kya musanvu, njagala owulirize bulungi ekigambo kino mbuulira empandiika byakyo. Essebo. Abiddiŋŋana. Nziriramu. Abiddiŋŋana. Taata kantandike ne a. A ba yi abi. Da nabansa sana yi. Di abiddi. Nga nabansa sana a. Abiddinga. Na a. Abiddingana. Nga nabansa sana a. Abiddingana ngana. Abiddingana nga. Na a. Abiddingana ngana. Nkulowooza okuba nti watubidde dda ng'agambye nti abiddiŋŋana Dingana. Magga. Ng'otubiridde awo. Magga. Maggaani.
Lubuuka Goloba. Yogera nnyo Ssaabalamuzi akuwulire. Lubuuka Goloba Ali. Aha. A. Baneyi. Da ezannamasasaana. Yi. Nga ezannamasasaana. Otyo. A. Na ne A. Da ezannamasasaana. Yi. Nga ezannamasasaana. A ne na ne A. Abiddiŋŋana. Ekyamazima obubonero bubiri obututte. So ate njagala okuwulira ebibyo. Ekibuuzo 12. Ekibuuzo namba 12 gwe kyosabye. Ese. Njagala owulize bulungi. Ese. Ekigambo yogiyogi kisangibwa mu kitabo ki? Yogiyogi. Kisangibwa mu kitabo ki? Kisangibwa sikitegedde bulungi ekibuuzo ekyo ssebo. Nkugambye nti ekigambo yogiyogi kisangibwa mu kitabo ki? Tokiwulirangako? Nali nkiwuliddeko. Nti yanukula. Kisangibwa mu kitabo. N'otubira. Kino kye tuva okusomako wano. Kyemuva okusoma sikitegedde kubanze sibaddeewo ate nsirabayo magga. Taata ninda kyange. Olinze kikyo. Mwasomako ku kitabo omuketta mu bizinga. Temwawulyako ku kigambo ekyo. Kale nkomyewo ku kikyo. Mpa kya 10. Oyagala kya 10. Esebo. Njagala ombuulire amannya ga ssentebe w'ekibiina ky'olulimi Oluganda. Ye Dr. Adam Kimala. Bakuwe engalo oba gwe zeekubire obubonero bw'obututte. Ate ne neeyongerayo ewooli. Ekibuuzo 15. Ekibuuzo 15. Kale njagala owulize bulungi. Esebo. Kiki ekyaviirako ekyalo Kasubi mu Kyaddondo okuyitibwa erinnya eryo? Wali okiwuliddeko ekyalo Kasubi? Nkiwulira ssebo. Nga kiri mu Kyaddondo? Kiki ekyakiviirako okuyitibwa erinnya eryo? Ekyalo ekyo bakituuma ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa ow'Olubereberye. Naye nga nkyerabiddemu. Okyerabiddemu Maggaani? Magga Kiggundu Lusamse Wankambo. Otyo. Ekyalo ekyo kituufu kyatuumwa ku Muteesa, kyabbulwa mu kyalo Muteesa gye yasibuka mu Kyaggwe Kasubi. Oli mutuufu nnyo, obubonero bubiri naawe genda nabwo. Okyalinayo ekikyo? Ninayo eky'13 ssebo. Oyina eky'13. Njagala owulirize bulungi. Lwaki Abaganda ab'edda ekyoto kwe baasomesezanga baakikumanga kawungeezi? Ssebo ensonga ziwerako. Mpaako bbiri. Ebbiri zenyinza okuwa. Esooka emirimu gyabanga giwedde nga bonna basobola okuba nga bakijjumbira. Mpozi n'ensonga ey'okubiri baabanga bakuŋŋaanye n'abatabeerawo mu budde bw'emisana. Ezo zonna nsonga zo, naye ensonga esinga obukulu ennyo baabanga bamaze okulya nga tebaagala baana kwebakana mu kkuto kubanga kyakabi eri obulamu bwabwe. N'olwekyo tofunyeewo. Sifunyeewo. Neŋŋenda. Biweddeyo ebyange. Gwe bibyo bisooka bitya okuggwayo? Wangi? 15 nagyogedde ne bajimbuuzi. Ne 12 nzijukira abaajimbuuzi. 9 yetambuuziddwa. Kale ate nze kale kakati njagala owulirize bulungi. Tegeeza abatuwuliriza engeri entuufu ey'empandiika y'obwannamunigina obw'ekigambo mawaatiro. Gwatiro. Empandiika gye twagala. Ga ezannabansasaana. Otyo. Wa. A ezannabansasaana. Ti. Yi. Ta. Yi. Ra. O. Oli mutuufu nnyo. Obadde otubiridde mu T naye Ssaabalamuzi kaatakoonyeeko, genda mu maaso n'ekyo. Kale mu kiseera kino kambalekere omukulu Ddamba ate tuwulire kyagamba.